Kabale Bugonzi, Babide Sarah, Oli ku Star TV program koti ya maka nange omulongo Babide Sarah bemanya gange osiriotya mukwano gwange yonna byosinzidde okulaba Star TV kansubire tubikimu kitambudde malidadi sana oli katambudde bulungi togwamu maanyi togwamu ssuubi tebisobola kufaanagana inshallah ate olunaku olwaluyinza okuba olulungi alwaziza nkusaasidde nnyo alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo omukwano afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala ate ne mukwano gwange ali mu mbeera etali nnungi nsaba katonda akusaasire inshallah tuli kasubi olwaleero bagiise valentine day lunaku lw'abaagalana batugamba ayinza okuba omwami we ayinza okuba mukyala we ayinza okuba taata wo maama wo mukwano gwo kyonna mbu kyekiyinza okubeera kasitaba gw'oyagala nze olwaleero abawuliriza bange bali ekasubi be ba valentines bannange olwaleero nebasa mikwano gyange aba Aira Petroleum Jelly be bateekamu ssente mu kooti y'amaka gy'okoma okwesiiga ekizigo kya Aira Petroleum Jelly ng'ekooti y'amaka tufuna nusu 5 nebasa mikwano gyange aba Shanita Beauty World ku makeup enjala enviiri byonna ebeera Shanita Beauty World esangibwa Wakaliga ebisigo bya skin sabuni w'abakyala n'ensonga ezikwatagana ku lususu zonna tuba nazo katono nnyo katumale okuwumulamu n'oluvannyuma nkomewo okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo Babide Sarah n'emanya gange ku Star TV program kooti y'amaka omulongo Babide Sarah gemanya gange tuli kasubi olwaleero mukwana amanya go gwana amanya gange zinda Bossa Joseline na Bossa Joseline oyina emyaka emeka? emyaka 21 oviiriddewo okujja wano? Mperere ozze naani? Zene muganda wange Esther. Muganda wo Esther. Nsonga kyekuleese? Nleese wano mulongo. Nze wano nsaba obuyambi. Obulago bwange tebulina mirembe tebweyagaza. Nali bulungi. Eno si ye yali saizi yange. Nali munene bulungi. Tuwulira? Yongeza ku ddoboozi abantu bano abali wano basobole okuwulira kakwatyeko omuzindaalo. Nga nyina amaanyi gange bulungi. Nga nsoma bulungi era nga ndi omwana eyeeyagaza. Ng'omwana omulala. Kati obulamu bwatali kukyuka. Kale mu 2014 gy'emyaka kati 3 gyandibadde 2 emabega. Nalina obuzibu ku mawuggwe ne bagamba badokita ne bakebera ne bagamba bulimu ekizimba ne bakola operation buli kimu ne kiggwa. Dokita luddawa? Badokita b'emulago aba heartbeat be baabikola naye ekyo wekyaggwa neeterera bulungi era nesigala nga nzirayo check-up buli kimu nenterera era kale era mu kulwala okwo era naluze nga weight nesinga paka 1 neeterera bulungi era nebakebera bulungi badokita ne bakonfaminga tinefayo nange mu mubiri nga newulira nga bawulira nti oli bulungi. Kati ebiseera era taata wange naye yali mulwadde kati naafa
mirembe taata yafaaki naye yalina ebirwadde bimu kati bwe yamala okufa awere obulamu ne buddamu ne butabuka neetandika obutaba na mirembe kulaala naye nga buli ne tugenda mu malwaliro ag'ekizungu ne bakebera buli kyemuli bagamba oli mulamu sikaani bakoze buli kimu nga bagamba oli mulamu era ne kusange wedda era twali mu ddwaliro waliwo mashini era gye baateekako era dokita nagamba teri kimuluma just maani naye kati nze mbeera nfuniramu singa maani ebintu biriga ebintu era ne wetudde kati niba ekikuumita munsi kikukweta wanga mu mutima wano mubeene munda wulira neno mu mugongo era bakisikaninga bba abazungu tebakiraba ebyo byonna kyakankwatira juzi ate ekiro bwe kituuka nekitabukira ddala ewaka bonna emirembe gibamazeeko kubanga okosa ejjo ekiro tetwebaka ekintu kimazeeko emirembe wensala nga munda mpulira omubiri gungi omuliro era nga mpulira njoki kuba netuya nanzena nembeera obanga bwe bayiridde amazzi ndyayinywa buli kimu naye nenkogga okutuuka wala ekyo sirina mirembe sisobola nakusoma kuba abaana abatansi okusoma nesakusoma obulwadde bwakutandika oli mu kibiina ki butandise wano taata wange wafudde ng'oli mu kibiina ki nze ndibadde nakajoyininga univesity kati eno badde nyingira second semester nesiira maanyi zenga bimazeeko emirembe maama waali luddawo abawe abeera kansanga temubeera naye nali mbeera naye ngaasoma ne kati engeri gye mbadde sitasoma mbadde neetererera gye banzijanjabira ewaani ewaba kati omwana agambye yatandika bulwadde 2014 kyemabega ate ne bamulongoosa n'atereera ate ne wayitawo ebbanga ttono ate n'addamu n'alwala kati akugamba abasawo abazungu bagamba obulwadde babukebedde bukoze butya baba w'omwana ng'obadde obeera naye njogera nnyo Mulongo, sanso kusanga mulongo. Kale mukwano. Se Esther Nalisango. Era nkuze mbadde nga ne Josephine kale kuva mu buto. Ayina maama we naye kale tabadde nga na maama we ekiseera ekisinga. Kino ekikankana kijja buli kaseera oba? Lwakuba kale ekintu ekimuli munda kimusumba n'abeera ng'akankana. Abeerako ekiseera nga takankana? Kale waliwo olusi lwabeera nga takankana naye kati n'okussa nako tassa bulungi ekizibu ekyo kale teyakula na maama we yakula naffe netukula nabo nga kyali baana bato naye kati namwe nga mumanye ebya families bibeeramu obuzibu kale ndoza abafamily yongeza ku ddoboozi abafamily kale ndoza baali kale tebakyagala ekukula n'abaana abaana kuba tataabwe mwe baani kati ffe tuli barelatives baluganda naye kati tataabwe yafunamu obutakkaanya ne maama waabwe kale abaana n'abasulawo nga bakyali babebi bine tubakuza n'oyo sister wange abadde akubira nga amasimu Diana kwaye abadde akubira nze namulekedde kati nekibeera nga tubakuza naye kale ndoza nga
nga tekibasanyusa nga byakusikamukuba naye kale ne tubeera nabo ne tubalabirira ne tubajjamu ne tubakuza naye kati watandika obulwadde yali ali ku Vienna oba yali S5 yatandikira obulwadde kubanga barelatives bava ebweru ne bajja ne bamulaba nga ne taatawe kale ne taatawe teyateranga kubeera naye kale nga jabuzi naye okukyukyalira naye kale ng'aweereza obuyambi kuba musajja yali yeesobola tubeera n'abaana ne tubakuza nabo kati olunaku kati n'abeera nga mwana munene kale nga ndoza twenkana n'okwenkana nga alina akabina ng'alabika bulungi nga mwana mulungi bino byomumulaba si mwana bino si mwana yali mwana munene nga yeeyagasa ng'ali ku Vienna very clever nga mwana mugezi nnyo kale nga buli omu yeeyagala era taatawe bwe yajja omulaba nga sisanga nfunidde eryo essomero lya Vienna nga yeeyagala nga naye is so proud nalaba omwana we kubanga bali abaana babiri omulenzi n'omuwala kati alina n'abaana babiri naye kale bo bali bweru ne maama waabwe kati bano betubaddenga nabo wano Uganda naye kati relative bajja omulaba kati ate nabo nga tekibasanyusa kubanga n'essomero lyalimu nga lya bbeeyi kubanga kale tataabwe ngasobolanga obbasasulira naye okuva olwo barelatives bwe baamulaba ng'alabika bulungi mukama nsonyiwe bwebanga mbawaayiriza naye okuva olwo bwe baamulaba ng'alabika bulungi Josile n'atandika okulwala n'agamba mbuno kati ne bagamba amawokwe gamuluma kati bagenda ne bamuoperatinga oyo dokita w'emitima n'agamba muno mulimu ekizimba namukola first operation oba it wasn't successful I don't know ne baddamu ne bakola operation ey'okubiri kale n'aluzingamu weight kati era ne scars we ziri wano nene nnyo bwati era eno side kale yakyama twamubikula muleke kati naye amukoleza operation kale n'aluzinga weight naye n'addayo n'asoma era ne batita kale ne batandika omutengeri kale gye yatandika okubeera ng'alwala naye kale metroni we n'amwesibako nnyo n'amuga kale nze kantwale obuvunaanyizibwa kubanga ate bw'omugaana okusoma nakyo kijja mutta kati n'awona lwakuba kale ne taata we naye kale n'alwalamu ne taata we ye kale yalina just bizimba wano mbongo ne bamutwala India ne bamujjanjaba n'awona n'addayo ku mulimu kati Jozi n'abeera nga n'asigala ng'asoma kati ne taata we ne bamuddamu ne bamukomyawo kale ng'obulwadde bumuzzeemu kati awo taata we tewaayita bbanga n'afa kati Jozi n'abeerawo kale nga tewali kimuluma n'asoma nekimunoonyeza university n'ayingira university n'atandika okusoma kati recently wano mu December owa 2016 watabukidde kati taata we kale yali tayagala ng'abeere ne maama we kuba nti yakula naye era taata we yomutwaliko mu ddwaliro liri saidi z'Entebbe yayita sisita wange n'amugamba Diana jangu otwale ono omwana kati nekimukima nekimuzza waka kubanga ndozi oba ye yali yeewuliramu n'agenda kufa simanyi yamulekera ani taata ng'afa yamulekera sisita wange Diana abadde akubiranga amasimu yabadde abeera n'omwana ono anti nange embeera naye ne Diana naye kati taata we yamulekera oyo Diana yamuyita n'amugamba Diana naye ekintu kino kye yeesika mu kikontrolinga nakimubadde mukikakanya nakye bwe yali ng'akyali muto yali tasa bulungi era ng'alina n'enhela ŋŋamba kati kino ekijja mu kikontrolinga nakye okusika omuka n'ogukwata no breathing in ne out ate wano mu kifuba mu gundi mwendabye muno temukuluma ng'osika omutima obuzibu obuli awo nobubeere wawulya ekintu ekikufumita kibanga ekirijjamu kibeera nga ekyagala okufuluma ate kati bwe tutwaye ng'omusabira
n'ababubi ne kibange kyagala okufuluma omusujja ne kale n'ayokya nnyo n'ababubi ono ddagala kiri aliko afuna amaanyi glukosi dokita gwe yamutekako n'amuwako n'amagenda n'amugamba n'ayagala afuna amaanyi kubanga yetalaba kimuluma naye munafu naye kati kale namwe abaana batemulaba kimuluma oba basawo abazungu bagambye tebalaba kimuluma fe tugenda kirabira wano katoyinza gamba muntu afaanana bw'ati titalaba kimuluma kino just maanyi gatakola ki emulongo yayina engeri gyabirabamu njagala abalabi ba Star TV bakolere kimukwano kyensaba abalabi ba Star TV n'abali wano olwaleero bonna abali wano olwaleero naye abali bonna abalaba awagera wali yasobola okuddamu byogwejjawo anyambe kuba njagala obulamu bwange nzireyo nsome nzirewo omubiri kuba nange mpulira bubi ng'otambula mu kkubo abantu ne bakutunuulira abamu ne bakuyita ebirwadde byonna naye otayina singa wonna bwanyambe kyenjagala kuddamu kufuna mirembe kuba siina newentudde kati siina mirembe nabwataddamu kusoma naye n'owona nempola mirembe gyenjagala nakuddawo ffe kyetusaba Star TV ekiyambe kubanga tukoze buli ekisoboka ekiyambe yenayina asobola okiyamba omwana nasobola okuna kuba bwatisibwe yali kumpi obunene nga yenkananga nze ate ng'anyirira naye buli kimu tukikoze kiganye badokita bagamba bo tebalina kyebalaba naye amaanyi tayina abeera yebase bwe tutambula mu kkubo abantu batusekerera abantu batuka ne batutunuulira bagamba mulwadde wa siriimu tukoze buli tesiti maama ffe n'abamuyina tuli batono bwe tuti tetulina nakanula abantu batunuulira olusi muweeka na buweesi n'omuweeka kuba tasobola atambula busaba yebasa naye omwana ono gwe mulaba alya anywa naye omuntu juzi dokita yaŋŋamba n'okuŋŋamba naye omwana ono ddala muganda wo nawulira nga njagala nve ne mu mbeera yange mugamba ekigambo naye nenekontrolinga kubanga ng'alinga agamba mbufe omwana oba tekumuwa mmere nemugamba mwana mukulu wuyo kubanga alina ku univesity abuli naye alya anywa alya ekyemisana alya ekyeggulo anywa buli kye batugamba mumuwe ku kino ne tukimuwa naye biganye omubiri kweyongera kumuggwako buli kanaku oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tuli kasubi ne mukwano gwange ono ekyokola tujja kiraba nga nfunye sente mbobuzirina sente zange nabagamba ku radio bye mwandetereyo sente temwakiwulira mwakiwulira gwe tewakiwulira kati kikole mukozi oba tewakiwulira wawulira keera sawa mmeka nja kusabayo obuyambi nja kumanya ekyokolera Josephine lwakuba kisaana kutandikirawo biseera ebisinga nnumwa bwe nindiriza bayinza okuyita wiiki nga 2 ne tufuna amawulire amalala agatali malungi mulekerawo okukubiranga esimu okumbuzanga obubuuza mulongo bannange oli gwe twali naye Kasubi omuwala yasookawo yawona ali atya mumbuuze nnyo
Bw'oba ombuuzo malanga kumpeereza ssente n'oluvannyuma n'olyoka okola ki? Joseline nze sigenda mutwala mu ddwaliro zzungu. Tuli ffenna? Nnyabo tuli wamu. Sigenda mutwala bamusabire kuba muŋŋambye bumutwala omusabira ng'omuliro gweyongera. Ekimu kikikoze bapasita tubaleese. Tombulira mannya gaabwe saagala bagende bagambe Mulongo yaboogeddeko. Saagala ntalo. Kati mukkiriza Joseline mutwale. Tukkiriza nnyabo omutwale. Naye ani anaamunzijanjabirako kuba sigenda kusobola mmufunira mujjanjabi. Era nze mbeerako ebiseera ebisinga. Ojja mumbeererako? Ennyabo. Naye anziza nnyo neyanziza. Nyina omwami gwendabye awo bw'ati abadde mu bbulaaka. Babadde babagezaako musala enviiri ne zitaggwayo. Mumundeetereko wano ndabe. Joseline ogenda kugira otudde wali. Njagala bata mangu naye ngenda kumala kusaba buyambi naye kamala okufuna abalala. Omuntu era ng'oli kumpi ng'osobola kunatira obuyambi bwa Joseline bwo wandibuleese. Otuwa akaveera mpola mpola. Neyanziza. Ebizigo ebyo akatono ka 2000, akaddako ka 1325, akaddako kakakaaga. Gye tukoma ogula ebizigo bya Aira, gye tukoma okufuna ssente ng'ekooti y'amaka, ate gye tukoma otuyambako ku buyambi. Tweyanziza tweyanzeege. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tukyali kasubi ebya Joseline tubirabye kandi ajja kusaasira inshallah alabanga program eno ng'olina nnusu 5 by'osobola okufisa obimpeerezanga. Ndi mukyala amanyi okubba ssente z'ewaka. Kino tono okirekako ku likodi bulungi nnyo naye zenziba mmanyi wenzijja. Naye omuntu aweerezanga ssente y'ekooti y'amaka ogiweerezanga n'omutima gumu. Ate omuntu atayagala kuyamba bantu muga Katonda 1000 lw'ofisa oba 2 si ze zigenda okugaggawaza. Ezigenda okugaggawaza tojja kumanya ngeri gye zigenda kujjamu era tojja kumanya ngeri gye zigenda kutambulamu. Ne bw'oba tonyambidde bano onyambirangako b'osanze abeetaaga abalina obwetaavu. Mama manya go gwani. Manya gange bamutana Ngonzi Doreen. Ani? Ngonzi Doreen. Ngonzi Doreen osinze oviridde wa? Tuviridde Ntebe. Ntebe. Omwami ono omuyita otya? Brother wa. Muganda wo. Obeera naani gwe? Tubeera ne maama. Ate omwami ono abeera naani? Naye tubeera naye waka. Maama aliwa? Wani naye alina omwana wanne ajja musuubula. Mwana wani? Muto? Muzzukulu? Owoono? Tebakkiriza muntu mulala. Yogera nnyo naye kati gwe. Kati gwe omanyi bulungi obulwadde bwa brother waffe? Yaani erinnya? Lawrence. Lawrence? Lole. Oli otya Lole? Oli bulungi mukwano? Kuleeterayo kyakulya ki? Anti eno wano waliwo bamulekwa nze bano be bamulekwa? Enfunze ezo. Ola nyumidde. Ola taliiko. Mwefuuzi. Bye bayita eby'ennaku ebikola ki? Naye kooti y'amaka supa. Wamma mwami Lole yatandika atya? Yatandika yalina omukalo bulwadde okuwatandikira yali awasiza omukyala. Kati omukyala nga bano abeefulambu oba aliko ebyewaabwe oba akwatibwa oba tunnyonnyola nno bulungi ng'ofaayo so si like
oba tosobola kunnyonnyola maama ajje annyonnyole kyategeera okiwulira mukwano yatandika bwati naliwo bannyabo ne bassebo nga wasiza omukyala ng'olaba omukyala nti oba akwatibwako mpewo zeewaabwe kati wekwatibwako ng'empewo zeewaabwe ng'ayinza omugamba nawe oliko olw'empewo kola bwoti bagenda bamabye kola bwoti gula oba ekibbo oba gula olubugo bwebityo nga yemubimanya nze mbimanyi gwe gamba nga mulongo bw'obimanyi bali baveeko nga mulongo nze nakkiriza buli omu kye yeeyisaako nze nkimanyi kuba naawe abinnyonnyola obimanyi kati gwe gamba nga nze bwe mbimanyi kati n'agula byaguze kati okala omukazi yayogeranga nnyo ekigambo nti waliwo ekyatuleeta nawe ekiri tulikimala tuligenda kati nga kale muyinza obutakifaako nogamba ekyabaleeta nga ye oli mumugamba nga abantu bempewo bamanyi jjajja gundi agambye bwati simanya kola bwoti ebyo weebityo kati olwabaawo omukazi ng'alwala omukazi bwe yalwala ng'agenda ewaabwe kati bwe yagenda ewaabwe ng'akuba esimu ng'agamba obulwadde obunnuma ne Lawrence bumuluma akole ki ajje bamujjanjaba ewaabwe kati nga bagenda bamutwala omwami ono yali akola mulimu kyolwo yali asigala ezindi kati bali bafunye ne balina n'omwana waali awo kati ne bamutwala omujjanjaba bamutwala omujjanjaba kati nga bye bakolayo nga biringa ebiraga nti oba ono bamweyambulako kuba oli yabasala embuzi then oli n'awutamu omusaayi omukyala embuzi eyo bagamba kakalagala oba oluwombo nga omusaayi kwe bagulembekera yalembekeranga mu kikopo nga wanywa gwali gwa mbuzi ekyani yakinyumya mba naye njagala tugende mpola mpola mba nnyina nange byenoonya oyinza yakubira esimu yagambiraga nga asaba omusaayi era abeera asaba omusaayi ekijjukidde wenakubira essimu jjukidde bulungi yono kati abeerawo ng'asaba omusaayi n'ayogera nemunagenda wa biki twabeetooloola dda temulina gye mujja baba Lawrence nga yayogera era kale ekiseera kyali kijja kuba nze waka nze gwabadde kale asobola okulya ne waneeno era abadde agenda katonda nanyamba nenkola ki gwe gwayagala omanyi abantu babalako ne gwayagala sometimes ampulira kati naye takola byabalalu nga bebakola nti oba ali ekasasiro oba akola ekitali amere nga tanabye mu ngalo ekitatera kubalalu kati munaye n'abeeraawo nga kati webaama ne bamubeere eriweere kati nga bali bwe babanaalizza mukyala we sokoleke omukyala bwe yatumya nti obulwadde obumuluma bwe buluma n'omwami we omwami we yagenda gye bazaala omukyala yagenda naani yagenda ne maama tugende ffenna nagenda ne maama kati bali basala oba bali bakitegekadde oba kale kyalinga kyakumweyambulako kuba bali we babanaaliza ne baganda be bajja nga babanaaza nono ekifo kyekimu kye bamunaalizaamu ab'ekika ate ekitali kike bakyala be kati ono n'ayogera n'agamba nziza kuyamba muzzukulu wange kale nga kiringa nti obaayiko empewo emulinnye kyonna kyonna ekyali kimulinnyeeko kati omusawo n'amubogole n'agamba ebbanga lyonna lyatuse bw'ati lwaki obadde tojjanga kati obanga baali bateseza dda n'oli mbu ne bamugoba kuba yali yeeyita jjajja waffe azaala tataafe yafa n'amugoba era okuva olwo nga oli omukyala ye muntu baada yinza oba nga abiri nti ne mulowooza oba firimu ng'asobola okuyitira omuntu omufu n'akugamba jjajjawe baali bamwetaanyi nti mulongo n'ayita mulongo ebinene ennyo tobingerezaako okoze bulungi nnyo nenakuwa omutwalo okunzijukiza kati nga oyogera naye nga n'eddoboozi lyejjoli naye nze nali nkirabyeko bwatyo bwe yali ng'omukyala nze nali nkirabyeko era ayinza kiwakana kyekyo kyenjogedde emabegako tiffe kye tutamanyi tulowooza tekiriiyo mu kifo ky'okwongera okwagala okukola ki n'akugamba oyagala kwogera ne ssengaawo gundi
ye n'atandika okwogera ebya ssengaawo ne bwe yabeeranga ne bwe bamuziika n'abaana be yazaala ng'ate tamanyi bibakwatako. Mulina mbamanyi bwe batyo lwakuba kwe bakoma tebatera kunoga ddagala. Ebbanga lyayitawo kati ne bavaayo eyo gye bali bamututono ne bavaayo kwa tewali njawulo atandise kale baali bamujjanjabako naye nga abanga awona ate naddamu. Kati omukyala n'agambamu oba bwe mutamumpe tajja kuwona ng'ate sometimes agamba bagamba nti namuloga ate sinze yamuloga nga bwatibwagamba naye ng'ebintu byayo kale nga byamukozesanga ebintu bingi nga omanyi bino bye baga jjajja gundi agambye kulaba oti n'akola ebyo byonna byeyakola kale bingi kuba obinyonyera obimala bingi nnyo. Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah Gemanya gange njagala okwebaza ku bantu bonna sinza gana kwongera bebaza abazze ekasumi mu bungi nebaza crew team mulongo Die Hards nebaza Tony ku kamera nebaza Mdiri Bada nebaza Fande Rubeni nebaza Michael nebaza Isaac Mulema tumerako buli omu waali gyemukyalina okukola kyalina okukola nembagaliza Valentines ennungi nebagamba tujja kunyuka mangu temufaayo buli omu asobole okukwata amakubo ge kawungeezi kaleme kusala kawungeezi tekajja kusala temweraliikirira tugende mu maaso wamma. Kati okuba olwo ne bavaayo kale ne babeera nga bemutambuzaako mu bifo ebirala nga omanyi nga bakugamba byakikalo. Omukyalo oyo ali ludda wakati? Siiza nakulimba mulungi. Yatuzaalira abaana bameka? Omwana omu. Muwala mulenzi? Mulenzi uli wano. Yamulekawo. Omwana ali wa maama? Yeebase mumuleke oba yeebase? Mumuleke bambi. Mukaleke. Jjajja ali wayi? Ali ludda? Aha. Tugane mu maaso. Kati mulongo n'abeera kale nga bamutambuza. Ani abadde amusala enviiri? Enviiri mbadde sinakituukako. Enviiri ezo abasinga muyinza wakana naye teri muntu akwata diritazi musalako. Mukeera bukeezi kumakya nga tewali mpingi. Tokaaba beera mugumu nga bwe tubadde. Sorry. Okeera ku makya nga bwe zabadde ku mutwe si we ziri. Si we ziri. Asula naani? Waliwo waasula. Waliwo lundi mwe bamuwamu. Kati mw'okujjanjaba mwamuvaako? Twamuvaako muno omuntu asigala kutambula kuba ng'ogyeko n'ekyo. Omutegese ssente nange kati mutwale gyetambula tuguzeeko. Omutegeko ttambula nga ssente zibula. Ssente ezo we zibulira we ziva temusangawo kintu kyonna? Tewaba wadde. Ssente ze zitabaawo. Weerabira wasitadde oba okugula. Ate ekirala? Okuleka kale nga byabeerawo ng'era omuntu n'ayogera batujjawo ebikyebi kale ayogera ebitakwatagana bingi. Takuba? Yali abuzeeko n'ava ewaka n'akomawo bukomi? Ne bw'omutwala ggulu akomawo. Ne bw'omutwala yonna akomawo ewaka? Kubera bamutwalako ebitabika era n'akomawo. N'omutwala wa akomawo. Kuba waliwo ne yatugamba waliwo omusajja nsasulidde mu mmotoka n'enkomawo naye nga musajja ki oba kale simanyi ayinza okuba nga alina balaba abalala waliwo banzize bansitudde naye nga mwemulaba tewali amusitudde abajjira ku bigere naye ye n'agamba waliwo amusitudde
Ani kigambo kyadayogera batujja. Mane musirikaze nyina byenjagala temufaayo. Era kinaddamu n'ennyambala n'enzuula era nja kutta ng'era tomanyi. Uloze wano waliwo kyekiri wano okimanyi oboze sinika wano mannyo na kati gura kyagala nnyo okutta kati gura kyagala nnyo okutta ani kabaka yakuzaala kuboteeka kati wakyagala nnyo okutta tujja badda paka n'onotira buddipi bwamwe tujja bicyangalanya paka neetegereza nze netegereza neono musindika mu bikono n'otuuzaako boota tujja kasangula okomewo nga biri eri bye yeebakamu neetegereza nga tonnandaba nze tolowooza bye tuliko wano wali omanyiwo ebiriwo bafeesi yonna neekumawo ng'eringa akakonde baluwa abakomyewo wano olabawo n'omu singa tubawa ssente wano eno damwena ne mutuvuluga mwenna tuba ku ttooyi bamangereza genda bali mu makomera bonna bali ku bulooka ojja okakasi genda ekatabyawo genda ne kugombola gye bayita essisa jasaba genda yiiri eri yali alibadde mukono omukyala mu byayogedde yali abaddewo kono omukyala omukyala yatugamba mumulo ng'atandise muteeka ku kirimu olowooza byawedde wadde n'otandika wadde sooka ozuula ekiri wano nga wozuula nti ze nanyini lwenzo alina okuba ku bizi byaki ebizi ebyo yali abeerayo n'omukyala bigenda kuva zeyensuula tolowooza gwe wansuulayo Oli Constantine programu koti ya maka omulongo babisara obabula moji wina wadolo atangu saba buli muntu yenna yetera makayimba yamba mpaka vera wano saba muntu yenna ngo ina kyosobodde okundetera mutima mulungi yawula ngo transport wo yawula ko sente zogenda okulamu ebintu bye yawula mu kyonna kyoyagala onyambe mu mutima mulungi abalwadde bano babiri mbate olwaleero ate musigale nga mumusabira inshallah likoma olunaku lumu TV ne bagamba abantu bano be bano baterera Josephine ne Lawrence waliwo omukyala ngambye okumpeereza egundi nyina amawulire genfunye wano ag'essanyu lwakuba omwana wange tebamuleeta dda nyina omukyala nakwatagana naye nga yakafiisa abaana basatu ava wano kundaga mwana kati nangamba mulongo ono ye mwana wo tannafa tajja kufa oyo tujja muzaala ajja kubeera manya twamuzaala ajja kubeerawo teyanziza ngenda kawandiika maama ogira okayina ngenda kawandiika mu kitabo munange omuntu anneetiikidde mwetaaga lyo balwana waliyo mulwadde mumundeetere wano akaveera kaliwo akali wano oyagala ki oyagala ki ate bakyagala kwogera ate ng'ozze kwogera yogerera ddala musembeze wano wendi yogera ate era ozze ng'oyagala kwogera muleke nze talina kyasobola kunkola oyagala ki ate lwekitayogera kati bw'osireyo mwafe ne tutegeera kiki obadde okaaba ate nkugamba ate kati osibye emimwa kati ffe tugenda kutegeera ki yogera totusekerera gwe yogera toyogedde kiki engenda okulemesa ate nze nkulemesezza ntya
kati oyagala katta kuba kazaala abalongo kababiri akako bakatadda ono muze ebbali leeta oli sembeza wali oyagala ki ono mumukwatire eddala bulungi ono kubanga ye eddogo lye libadde lyogera mumukwatire eddala bulungi bwekuba omuntu omwafumu wakola nonyezeyo akawulira musembeze wano ekikulu ndi mulwadde kati gwe gwani naawe ate bwe mba temuze kwogera nga mugenda nze nyina ebyokukola ebirala nange gwani oyagala ki ogwo muzimu mumujeo mumukwate mpola mumukwate mpola amagulu gagatte Valentines bwetyo bwegenze bwetyo bweri bwetyo bwetambudde nkwebaza bwe nasobodde okukuuma ssaawa 4 n'ekitundu buli lwakutaano ku Star TV kwoka ate ddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 paka ssaawa 7 ez'emisana nebaza nnyo mikwano gyange aba Ira Petroleum Jerry nebaza nnyo mikwano gyange aba Shanta Beauty World ewakaliga nebaza nnyo mikwano gyange aba Medi Garments ku suuti engoye z'abaami ate n'ebintu n'obwambalo bw'abaami bonna omutwe gunkyankalanyeko bantu bange mbagaliza birungi beerere musula bulungi munsabire bentuta okujjanjaba bawone olunaku luwumbu baddize inshallah ate bateredde mbagaliza birungi beerere assalamu alaikum